Omubaka Mathias Mpugo wa Nyindo Mukugu yalondeddwa okulira olufuga gavumenti mu palamenti ng'alondeddwa ekibiina kye kya National Platform ku kitebe kyabwe kamwokya akafubo tekakkiriziddwa bannamawulire ng'abaka baddemu nga bakulembeddwamu David Luis Lubongo yasaba ekibiina kino balangiridde akakiiko konna akalondeddwa. Lubongo yategeeza nti ekibiina kya NUPO bakugatta abantu bonna n'ebibiina ebirudda olufuga gavumenti nga nabo abakyaganya okubegatta ku bakwongera okwogezegana nabo. naye ate twagala bino ebifo tubitwale tubikozese okulwana. Anakulira oludda olwo ye Honorable Mathias Mpuga, member wa Parliament owa Nyindo Mukumbwe Masaka, opposition chief whip waffe oba Nampala wa side yaffe ye Honorable Nambeshe John Baptist oyo ng'akiikirira Manjia County Bududa. Mpuga agumiza bannayuganda tebakwongera okwogerezegana n'abantu bonna era bakakasa okulaba nti ssente z'omuwi w'omusolo tezonoonebwa. Empuliziganya weeri n'abantu ssekinnoomu n'abakulembeze b'ebibiina okulaba nti tukolagana tukolera wamu. Ndowooza nti amaloboozi agayitingana agalimu ebisongovu setujja gazzaayo nagaddamu. Kaseera kakuba abantu bukulembeze, abantu betwagala okuweereza betugenda okuweereza balina ebizibu bingi, eddembe lyabwe lityoboddwa, babbiddwako ebyabwe. John Baptist Nambeshe owa Manjia County yalondeddwa nga Nampala oludda olufuga gavumenti. Ate kye bakutika Manjiri omubaka omukyalo w'ekibuga ky'Ejjinja yalondeddwa ng'omumyuka wa Nampala. Zaake Francis Butebi omubaka wa Mityana Municipality alondeddwa nga kamishona wa Palamenti. Medad Lubega Sigunu omubaka wa Busiro East alondeddwa nga ssente w'akakiiko akalondola ensimbi z'omusolo. Kayite Paaka Baswalira Sumani omubaka wa Bugiri Municipality yalondeddwa ng'omumyuka wa ssentebe w'akakiiko akalondola ensimbi z'omuwi w'omusolo. Joel Senyi wa Nakawa East alondeddwa nga ssente w'akakiiko akalondola emirimu bitongole ebya gavumenti Kayite Kusase. So tugamba waawo tujja genda nabo ne bali abagamba tujja kwogera ne NDP tujja kolagana nabo tulina essuubi nti akaseera kajja kutuuka nabo tutambule bulungi nabo mu ngeri yonna. Lucy Yakero omubaka omukyalo ewamula alondeddwa okumyuka akakiiko Kusase. Betty Nambozi Bagire kalondeddwa nga ssente w'akakiiko akalondola ebisuubizo bya gavumenti aka Government Assurances. Joseph Goza Gasewungu omubaka wa Kalungu West wakumyuka akakiiko ako. Ojala Martin Mapenduzi omubaka wa Badegera IB eggulu yagenda okukulira akakiiko ka gavumenti ez'ebitondo. Paulson Lutamaguzi Ssemakulu wa Nakaseke South yagenda okumyuka akakiiko ako. Nsamba Patrick Oshabu omubaka wa Kasanda North yalondeddwa okutuula mu Parliament ya Africa giyite Pan African Parliament. David Luchamuzi Kalwanga wa Busujju County yalondeddwa ku kibiina ekigatta Parliament eziri mukago gwa Commonwealth. Flavia Caroline abagaba omubaka omukyalo w'e Kasanda alondeddwa akakiiko Inter Parliamentary Union. Hajat Aisha Kabano omubaka omukyalo w'e Butamba alondeddwa akakiiko ka Parliamentary Pension Fund. Joro Mukeera yakusakidde Gullion ku Lwabukede TV.